Alex Waiswa Mufumbiro tuli naye twagala kutogere ku nsonga za Joel Ssenyonyi mukama we mu parliament jali naku zino Joel Ssenyonyi ataddewo akazito ku speaker Anita Amongi akumbira jaddukanya mu parliament ku bubbi obuguguze obuli bw'enguzi obuli mu parliament ne begabanya ensimbi negabanye batinga begabanya omuceere oba begabanya enswa ate bwa Joel bwasituka okwogera ensonga nga bamufutikiza bamukola kino bamukola kiri abamugamba ate gwejere ensonga tesaanidde ate lindako ate wait ate give me time nga bagezaako omusuppressinga aleme kwogera nga tulaba ne budget ye gyabadde alina okwesanga loop gyabadde bawa Mathias Mpuuga ate yajjero yatemebwamu makati n'abakozi bonna ne bamugibwako talina abakozi ali awo bannamunigina okumufrustratinga kino nga kikolebwa akagendera Anita Amongi ne Museveni kubanga Joel tabakolera ate Mathias yali abakolera kati embeera eyo Joel gyayitamu ey'obugubi mu parliament n'ekibuli kyatadde okulanga emirimu gikolebwa gye twagala twogereko n'omukulu Alex Waiswa Mufumbiro atunnyonnyole bigenda bitya mukama we ebintu akikooye akitadde kimutamye kimukeese akisuulewo tukiddize masaayasi kale atufune Alex Waiswa Mufumbiro ensonga zitunnyonnyole bulungi nnyo nnyini ddala wamu bangambye nti Ssenyonyi Right Honorable Joel Ssenyonyi yes buli nsonga gy'aba alina okukwasako emikono gye nga loopu alina kusooka kuva wa komishona ayogere ekyo ate aba mujjega kati luli komishona ne loopu ani yali asinga okuba omunene anti ono yagenda n'amaanyi ono ali ne bali leero asomye ripooti ya Museveni eya Namboole nali nabali era agambye amazeeyo wiiki namba nga ali Namboole obulimba ye yabutandikiddewo musaadde oyo alimba bana oba yayonka bulimba ne Namboole ne ku badada alimba kyamazeeyo wiiki namba nga alabirira essente ze Namboole ense n'okulobona omusoga akoba nti owayanga niba ino ng'oba agayine ti amagombe gali balya waba egomba kati Ramazani yavaawo kama Katonda amuwe ekyumula eky'emirembe amina nina kenjagala tuwunzike nako aba NRM bamaliriza okukola register zaabwe nga balaga nti abantu be balina bali eyo mu bukadde 18 naye gwe musajja mukulu aligenda okuwumula leka mmalayo ekibuuzo Waiswa aligenda okuwumula nga bamukoze ebintu ku siku eyali jeno register eraga omanyi Waiswa register eraga nti abantu be balina bali eyo mu bukadde 18 kati ate bwogerageranya okulonda kwe twakawunzika kati abalonzi bali mu bukadde 18 kitegeeza bonna abantu abalondamu 221 kati benale bonna benale mwe mulina baliwa kati kankunyumize ekintu kino kyobola basese nnyo nga njajja ye babimuddamu buzzi bipya tebamukoowa ekimu ku kyago bya Jeno Kali Kaihura ebyobufuzi bino kati embogo de bajja okuba Todongo bwebanga egundi eyo lipooti si ya Iso nga Iso si yasazeewo okubiri naye kyenategeerako nti baatula mu meeting eya security naye nga tukoze tutya mwe mwaleeta program era Todongo oyinza olwawo olaba Todongo ne Jeno Museveni pozi engeri Waiswa gyayogedde ku muzindalo kati bawulidde bayinza oteekayo olukiiko enkya nayinza okulwawo okubalaba nga basinkanye lwaki bamulimba endemu exercise ekisooka exercise ekyagigaana okubako abantu ekisooka 1 bo bennyini bakulaga nti tekube bantu batya bagamba nti mwegendereza abe-NUP tebeegatta mu register nga mwe bangi muyinza okwegendereza abatono ate babaira n'abantu miliyoni 18 Kayongo oyinza okugamba nti mwegendereze abe-NUP abo bayinza okujja ne bakyankalanya ne baba bangi mu kibiina kyaffe ne batuwangulira mu bumyufu ye yali enjogera ya Jeno Museveni nti mwegendereze Bobi Wine oyo tayingira mu structures ezo n'azituwangulako ezaffe ezaki kitegeeza nti abantu bo batono nnyo nti bali abangi we bajja yours will be submerged kigambo submerged kiki sublenya submerged okubbira
okubbira muli mujja kuwulira muli otegere bukalamu nkutegere oba nti NUP amaanyi eno eri oti munu tinibwota mulita 10 eda amataga ja bongo biba bitegeeza ebyo bibiri nti wamaanyi ino tinempeke endala eti eya NUP bweja mu mata amaanyi lita 10 gaja bongo kitegeeza butegeeze nti eyo pati eba ya amaanyi n'abantu abo bamaanyi that one can influence the rest oba nti bangi ino nti bwe banaida ni mwimu abatono mwidda kubulira mu nsonga ebyo yasooka okubyogera ye General Yoweri Kaguta Museveni sife olwo nga nkulaze gwe awuliriza nze nabagambye nti ngezaako nnyo ensonga okugimelengula iwe ogitegeere bukalamu nti bw'okeera ku makya n'ogamba mwegendereze mukole eki mwegendereze abanuupu abo bwe bayingira mu kintu bajja kukituwambako kitegeeza bangi nnyo okusinga gwe b'oyina era weeralikirira obungi bwabwe okuinfluensinga decision y'abatono oba nti mu butono bwabwe babusagwa nnyo nti gwe ne bwe bayingira mu bantu 10 babakyusa ne bagenda nabo nga byobwenne kavule tomanyi nti Bobby Masanyalaze yakeerako ku makya ebugiri n'akola ati nze namulabako n'akola ati yona tewaliyo nga bonna abantu bayiika buyisi balina laale ze baaliko ne buli yalabanga ng'akola ati twabadde wano biri wano ku likodi twabadde wano twadde tuva Kibuga bantu b'ekibuga mbalamusiza bonna Kibuga nansana wonna tetulina tabbo nammwe alhamdulillah omukulu mwamulaze omuhabbati guli gwenyini gwe tuba tusa naye nkubuulira abantu bavudde yazze ne batandika okuwunyiriza olusu nti wuuyo kumbaga emikolo gyayimiridde mu kwanjula abakona ab'abazungu n'abalabi nga bali wali bali ku mustaga the gladiator nga what is this musajja yavaawo kakati ebya numbers mbadde nkunyumiza story 210 Kayihura bamuwa 2 meka Kayihura bamuteeka nyala 2 meka 219 220 bagino musiba ngo kulonda kwete towards election twali tugenda mukulonda twali bamukaba towards election kuba bali bagamba jjajja nti omuntu yekayeka kati agenda okukukwata nga Kyagulanyi wangu datayinza kuba Kayihura oba lwaki baali batya nnyo obyono nti bandikwata jjajja yatya nnyo omukwata kyobola bayaleeta eri commando unit eyabatemu naye Kayihura mu 2011 batandika ensonga y'abacrime preventer bwe batandika ensonga y'abacrime preventer bali batandise ebintu by'abakutuwaako ebyo bitandise kati ne baleetawo erivako ly'abacrime preventer balina bakitata oyo yali mu kkomero lw'emundu ya Golodi nga ne Golodi tamanyi ye mwennyini bwafaanana kakati bakedde ku makya kyokka obuwutaabwe nagenda tomuwulira nga ye azze ewani bw'atali wamuwozi naye nemanya ali ku survive omusajja wattu abadde mu kkomera yali musajja wange before kakati munange nga Kayihura ng'agenda ewa General Museveni that is towards 2016 election bafudde bayise omuvubuka simanyi Kamugisa simanyi Kanaani naye weeyo waabwe nti balina bacrime preventer million 11 bacrime preventer million 11 ka tugenda mukaki mukadulu 211 215 buli crime preventer bagenda mu wasimanya kagaali bagenda simanyi kwa pichipichi era be bagenda okumanaginga akalulu nga General Museveni ajanga omukolo ye gwali luddawa gwali mukolo gwaliwa gwe bacrime preventer mukolo gwali nakawa emutena alena nakawa nga bayingira enduulu nga zivuga waliwo abantu ng'enkumi nya nduulu ng'evuga leero tumaze bangambye nti jjajja kuolwa omugumu yanywalimu na sukaali gamba oba nywa sukaali kanywi byawedde dda oba oli gwe nnina alinnye byawedde dda mboolwo afunye obulwe million 14 yayi 11 bajja mu box 2016 Besigye yayita mwise yali amwise nkubuulira mazima Besigye bwe yali amuse nkubuulira era kimanyi kibuli tujja kufa tetugenda ffe kuswala kijja kijje kakati babuza Kayihura million 11 iko wapi
zewagambye zulina. You see they were deployed, you see. Hiko wapi? Kakati ne bano milioni 18 tetulina internet. Okay? Batubulire numbers ezo bazijewa. Naye bo bafraudingira ku numbers. Nti bajja ne bakanga ensi nti baweze milioni 18 kubanga gwe togenda kuba auditinga. Ate ekigambo kyabwe ebbanga lyonna baali balimba abantu nti kyekituufu. NRM exercise njagala Kayongo ngambe muli ba news reporter program eno njiwaddeyo wiiki ejja njagala ondetere ba news reporter aba reportinga mu district ezenjawulo nga waliwo line yaweza abantu 50. Abakayane Sembabule bali bakayanira mu meeting ya holo basamu kutesa ne timu yawe byali bya family lukiiko lwali lwa ba family bakayanira bo bibali mu kintu. Naye njagala ngambe wano mu Buganda nti esemuta abantu bakeera ne bagenda bakola bati n'omwana go bakuba ekifaananyi eyali owenala ng'ali awo nti awandiisa ate ku simu yayinako profile picture ya Bobi Wine nga yali kunoonya muwogo bola yali ali kwenoneza bola. Ne yali mu April omuwala nga naye bango era naye ya Bobi Wine naye ngali nonya bola mu musayi Bobi eno mu byesente me bano n'abadofu akola atya era ffe nga tufuna report nti eno lero 0 sibyewo busibi tetufunyeyo wadde kire kibi n'abantu bakikoowa ino nti n'okukyesemberezaako oba owuna buwundi kanzijikatulu aye baba sulire pungulu. Kakati gwe kankubulire omanye ekyaja muhozi bantu oyo komanda kubanga yagende Masaka nezitanka n'asituka na toilet na buli kimu ninga abantu wali bantu bwe babademi kati wali n'agendera mu helicopter kubanga baba kyali kweri elemental helicopter esoloza abantu Masaka tebakunganya ate baliwa ninge yabala ate ozachi yanyuka mangu nanga agende eri munange. The cost of deceit triumphing over the truth, my brother Hakim, is extremely expensive, tedious and unforeseeable. Mark my words. A bay eyokulwanisa obulimba okuwangula amazima nene nnyo era nkukakasa tesobola kuwangula at any one time. Martin Luther King Jr. yagamba nti the truth, no matter how long the bend is, the truth will always find its way to the climax. Nti the arc nti omukono gw'amazima gusobola okweweta n'ogamba nti aye ndigagaana ayo gy'okujja waliwo ebisembera nga gali awo gakulinze nti president wa Uganda n'abako bali Bakyagulanyi Robert Sentamungo biti ne president buti mazima sigaze eddakiika ziringa 2 naye nina akantu kenjagala ompisizeewo naye mu bufunze waiso kyekyaviiriddeko abeeruziruganda Kyagulanyi president okulaba basibe anti bo balowooza president akinyonyodde bo balowooza nti bw'agendayo abawa ekibuli nti era bw'ayogera n'essaanyasaanya n'akola ki naye bali be baweena amaanyi kubanga bayimiriddewo ku nsonga y'abantu nga baagaana okukkiriza. Abantu abamu babakwata okuboogereza bave ku mulamwa naye bw'olaba balwayo baba balemedde ku mulamwa. Abantu abamu babakwata era eyo mukomera ne babakonvisingirayo ne babakyusa obwongo kubanga gavumenti eba n'engeri nnyingi nnyo basobola okukyusa obwongo naye bano baganya okukyusibwa obwongo baganya byonna babibakoze baganya okukyuka. Kati batandise oteekawo embeera egamba luli bagamba nga teri basibe ebyo bya bulimba. Omukazi mulama bamuyita Angadya ye n'agamba nti ebyo bya bulimba abamu bali bweru. Leero General Yoweri Kaguta Museveni mu kulayiza baminisita mu lukiiko olulayiza baminisita ba Uganda declaring
his government cabinet eyo yemu ku the biggest ceremonies of the executive. Yes. Kubanga abafuga Uganda amatabi gali asatu, the executive, the legislature and the judiciary. Bw'oba otuuza bammemba ba executive nkubuulira amawulire gonna gabeera ku baani bali mu kukwata buyinza. Naye mu kukwata obuyinza omulundi guno kasokedde gubanga lwa Mindi bassebo ne banyabo Kyagulanyi Robert Sentamu yali ku mwanjo. Baani abanaamusobola okumulwanisa? Atufuukidde akayinja mu ngatto ne baleeta Lilian Aba ne baleeta Balamu musajja watu. Eyo ministry mwe bamusindika nze musibe sente bw'anaafuna muliza otuwaddeegi. You're going to go out there a very frustrated man, a very, very frustrated man, and you regret the rest of your life why you made that decision. Kubanga mbadde mu Kibuli. Kibuli. Omanyi Kibuli. Kibuli flew a presidential helicopter. Kibuli ate ne muganda wange. Bado kimanyi? Gundi gye bamwadde si mumwali ne gundi ono. Ani nkubuulira ya flowing a presidential helicopter paka waka sigumu 2-3. Nalabako n'amaaso gange bullion van ngegula bagulawo gate bullion van eyingira. Bullion van. Yeti. Ne student mpia. Nze mbwine ebintu bingi era nsekerera abantu abalowooza nti nze sobola okujja olw'obusente. I shudder. Very formidable person. Onfuna bulungi. Eyo ministry yalimu Major General yalimu Major James William Kinobe. Yagirimu. Gwomanyi Major James William Kinobe? Akube nanga, amanyi okuyimba, ali mbayimbi, ali buli wamu, oyo Kinobe. Major. Besuti buli omu naga nti, Major ono yali mu nsiko. Muganda wange Major akubuulire. Kuba nakolako ne mu Afro Arab nga otandika enteekateeka. Eyo ministry yalimu ono gwe baakuba akalulu edokolo bokobwa Anita Amongo maina na malala Evelyn Anita bona bebamu geno mubuuza Evelyn Anita na ambulance yagibajjako abalonzi kati oyo balamera nasisene ngambo ntamanyi atona ogundi so ono gundi yaliwa naye abasibe kati balozesa abantu olwaliro bakkiriza nti balina abantu abaasibwa olwa Kyagulanyi era baagala ogamba nti Kyagulanyi is an offense. Balamu yabasaba lisiti mwajimu baagala ogamba nti Kyagulanyi ate ffe tetulina reason lwaki tetugiwooyo alowooza nti because si kyamuwendo ffe abantu baffe okuba mukomera but what we don't do is not to negotiate their release. Ffe gwe tukugamba nti tulina abasibe mukomera ebbanga lyonna nga bagamba tetubaye banyi tebaliiyo bw'otusaba lisiti tubakuwa kubanga balina bakadde baabwe balina bamama baabwe balina batata baabwe balina abaana baabwe tubakuwa netugamba nti ono Kibalama mwe mumuyina tetumuyina netubagamba nti Machete mumuyina netubagamba nti Damulira mwe mumuyina netubagamba nti Kanata Muhammad mwe mumulina kakati ffe togenda tukanga you will not blackmail us not availing the names of our comrades that you have been illegally detaining without trial for the last 3 years oba in kangaroo court. Tosobola gwe kungamba nga kanyamunyu kubanga kanyamunyu okwogera amazima yalemerera kwebakaluzira nga buli kirake namuzuukusa namugamba kanyamunyu yogera amazima wankuba amasasi gwe tomanyi nti kanyamunyu mwenyini yagenda n'afukamira eri mu koti y'amatapoti mbali abasajja ababo sajjabo sibazanya baketa baata kanyamunyu okusooka bayagala otta kanyamunyu ne bigaana bano we baalaga nti basobola amaanyi kanyamunyu bagenda kumutta bamutadde ku bbeeyiro bataddewo embeera eri ne balopa eri ewaabwe gye balopa ebyolanya tewalaba tenti ng'ejja kuba ono mama mekako yali emwisi naye nga njagala kwebaza abatuwuliriza mwebale kubeerayo. Everything is under control. We are in charge of the struggle. We are moving on well. The dictator is on his knees. Ssenyonyi Right Honorable Joel. Constitution emirimu once abanga afudde then it is a vacancy. It is in Jiri Constitution emirimu
Manyi government atera n'abazala n'abagamba bakapapula era mulaba tunanonye sente muganange geno government ne kukutebereze kujja ko musolo ne kugema nti oli otebereza binaga nti Arsenal nakuba Man U yategera wakati kasito kwatayo naye agamba mpaako gwe ono buloka tabangawo mu nsi yonna ne kumukisa nti Liverpool esamba Arsenal nti Liverpool ejja kuwutula Arsenal golo 3 hala yakulindira eri kadirisa ekitegeeza naye abaasibye era naye abaasibye gavumenti ya Museveni esiba akapapula kenyini kubanga bw'owangula naye ng'akola ki ng'ajaganya gwe omuntu ajja ku musolo omukisa n'ataswala n'atakola kintu kyonna omuvangako muganda wange kubanga ku mukisa kuliko VAT 15% kati yagenze mu 18 kyokka nga ne companies ku establishment zisasula omuki omusolo double taxation naye olw'okubanga nze ate kintawaanya muleeta mutebe ya influence nga banita amongo sente baziteeka ku account ndala kuzigenda nazo mu bootu. How are you managing the economy? How are you managing the economy? Okay. Bajita pale FM. Nali wano nembagamba nti baleeta kada. Nali wano nembagamba nti bakutte kada oli omwana yakabidde mu State House nti nange bampe mujjajja nkwate revenue. Doli Sakolo ne bamugoba. Bamala ogoba Doli Sakolo kimu kukyejja Doli Sakolo mu office. Yeri handshake kubasinzira okuleeta ebigambo ebiyitirivu. Kakati ne baleetawo kada musinguzi. Kati kintu kitambula nga bwe bakyagala. Nga bebenda babadde bonkanya n'abaidi. Kuba bo babigemanga bebenda mule alina kyaidiye mu jasi. Sente zisinga ziri mu workshop, infrastructure, babanzibe, increasing budget yawe by over 70%. Kubanga mwana wangoma naye bakeera ku macha ne bakabanga nsi kigwe gogamba otya nti oleta revenue system kati olina bank of governor Bank of Uganda. How are you managing the cash flow? How? Teriyo nsimu nsi yonna ebeerawo banga lino lyonna nga terina governor Bank of Uganda ali functional kuba giri emirimu giri constitutional. Deputy takola. Giri constitutional emirimu once abanga afudde then it is a vacancy. It is in vacuum tebyetaga kubuzaabuza mu deputy takola. Era wobanga ogamba abantu nti gwe mukulembeze waabwe nga you cannot identify in the thousands of senior economists that we have a person to occupy that office, then pack your bags and go back home. Lwaki ababaka bo bafa ensonga ezaabwe zanguwa naye gavana n'abangalindi kiri muteeka nnaku nkaaga kino kyakwasibwa mikono gya nakyemalira ate naye anyumirwa okuba gavana kuba katalinga ye gavana bw'ayagala n'azitumya. That is why we are in a mess. That is why they can still budget something we cannot afford. Okerotya ku machano ga anti parliament speaker ne deputy speaker ne ba commissioner mwawadde bilioni trilioni namba gazaki kugabula kugulirira abantu by NUP. The operational cost of the office of the speaker, deputy speaker and the commissioners is 1 trillion. Tebabalimba nti lopu abiri ofisi ya lopu Honorable Joel Ssenyonyi bwe yayingira mu ofisi kye basooka okukola kwe kumuggyako abakozi bonna abali abakozi aba ofisi ya lopu ne babafuula permanent byonna bizanyibwa oli bodyguard. Bingi bye tutagamba bannayuganda. Yes, kiki bajjako Ssenyonyi talina bakozi mu office bonna babafuula permanent. Abakozi abaleetebwa bonna balina animosity ku deliverance of work. But such is bonna balonderera be baddamu ne baweena okubanga olina kyemalira ago bayita Anita Amongo Cherupe ye obuyinza bonna yabweddiza. Waliwo ekirala bonna yawukola ki yabweddiza. Bajeti ya Ssenyonyi ne bagisala era byonna biri mu public domain. Kakati titugamba nti no it is okay. Ssenyonyi will work even with the budget or no budget. Kyetuba tukola kiri simple. Let's cut this budget by a half.
let parliamentary cost be 500 billion. Eno budget oyo jaisa ne banne njagala Kayongo tegere nti 55% of that budget 55% of that budget sente za kwewola teziriwo. Naye oli olw'okuba ayagala okuguba mugambe mbu ekizigo kya mmekako tekimala mwetaagamu empiso ffe twongeremu essente ku musente z'omuwa omusolo ffe twamugamba okuva bwe yali afaanana. Ne kino kkiriza nkikubuze Waiswa wakati leero nsiibye ku sseteeserezo nembako tewali nateeserezo libeerawo awo nembako byenzudde baŋŋambye nti Ssenyonyi Right Honorable Joel Ssenyonyi yes. buli nsonga gy'aba alina okukwasako emikono gye nga loopu alina kusooka kuva wa komishona ayogera ekyo ate aba mujega kati luli komishona ne loopu ani yali asinga okuba omunene anti ono yagenda n'amaanyi ono ali ne bali leero asomye ripooti ya Museveni eya Namboole nali nabali era agambye amazeeyo wiiki namba nga ali Namboole obulimba ye yabutandikiddewo musaadde oyo alimba bana oba yayonka bulimba nenambo ne ku badada alimba kyamazeeyo wiiki namba nga alabirira essente ze Namboole ense n'okulobona omusoga akoba nti owayaŋŋaniiba ino ng'oba agayine ti amagombe gali balya waba egomba kati Ramazaani yavaawo. Kama Katonda amuwe ekyumula eky'emirembe. Amina. Nina kenjagala tuwunzike nako aba NRM bamaliriza okukola regisita zaabwe nga balaga nti byebyo Alex Waiswa Mufumbiro ensonga azitaanyiza bulungi eziri mu parliament wakati wa speaker Ntamongi ne muganda waffe mukwano gwaffe Lopu Joel Ssenyonyi. Abuzibu bwa bulazi buli omululu gwa nsentwi bugubuze abubbi bulyake bunanfuusi akweyagaliza kyekijjudde mu parliament naye ng'olutalo olujja kuggwa tujja kuluwangula kuba gwe twalukwasa Joel Ssenyonyi alusobola ate abalaba bulina gye badda abakenga vere era abateeka mu layini mwalabejjo nga Ntamongi yeetonda bansonyiwe amusole abansonyiwe amusole ajja kwetonda mpola tannaba agwerindirira embaga. Kale mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Omukama Katonda nze gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu bataayi mweraba.